kakati waliwo emboozi eri mu kubeera ng'ate etambula akadde kano era ng'emboozi eno ekwatagana ku ba best friend babiri, omu amanyikiddwa nga JOVIA era nga wetwogera essaawa eno mugenzi, ate omulala amanyikiddwa nga Rose. Kigambibwa Amber Rose yafunye obutakkaanya ne best friend we era nabeera ng'ate munange amugyawo mu budde. Ebyama byogedde okubeera nga tebivaayo akadde kano era nga okusinziira ku bivuddeyo biraga nti ababiri bano balina application emu ey'abanoonya gye bateekako ebifaananyi byabwe emanyikiddwa nga Tinder era nga Tinder eno waliwo omukulu amanyikiddwa nga Muhammad era ng'ono nkuba kyeyo ambo Muhammad ono yakeera ku makya nabeera ng'ate abeegomba nava mu ggwanga ly'e Dubai najja mu ggwanga ly'e Uganda okubeera ng'ate asinkana abaana b'obuwala bano babiri era ng'ali abasuubiza okubeera ng'ate abawa akasente akayitirivu era ng'ababiri bano omulimu gwabwe omukulu gwaliwo okubeera ng'ate bamuwa essanyu mu kitanda munange akusinziira ku birimu okubeera ng'ate bivaayo sayidi zeeyo ababiri bano oluvannyuma okubeera ng'ate abali bamaze okubeera ng'ate basanyusa omugagga ono Muhammad nkuba kyeyo era mbu oluvannyuma lw'ennaku bbiri nga bamaze okubeera ng'ate basanyusa omukulu bakwata ekkubo ne babeera ng'ate baddayo mu maka gaabwe era bali bakyali awo Muhammad n'abeera ng'ate akubira Rose essimu amugamba nti agambe mukwano gwe JOVIA abeere ng'ate akomyawo akasente akeyajje mu nsawo ye kubanga mu nnyumba omwo mu baali oba hotero gye balimu oba room gye balimu mwalimu kamera era mbu JOVIA olwamala okubeera ng'ate bamutegeeza bino yagamba mbu ekituufu kiri nti akasente nkayina era mbu akasente kayitirivu kano kasobola okubeera ng'ate kakyusa obulamu bwaffe bali bakyali awo mbu Muhammad n'abatuukako mu maka gaabwe mu bukambwe obw'amaanyi era n'abasaba babeere ng'ate munange bamuddiza akasente ke era awo waliwo embiranye ey'amaanyi ne balwana mbu Muhammad n'akwata ekiso n'abeera ng'ate akifumita omwana w'obuwala JOVIA n'abeera ng'ate amugyawo mu bulamu bw'ensi eno era n'abeera ng'ate mbu atiisatiisa omwana w'obuwala ono Rose yasigalawo mbu abeere ng'ate amuwa akasente wabula abamu statements zino ezayogeddwa Rose bazikubyemu ebituli era ne bagamba mbu kirabika yabadde ayagala okubeera ng'ate abuukawo n'akasente okubeera ng'ate yeefuulira best friend we JOVIA ensonga ezizikutte wansi ne waggulu njagala okubeera ng'ate ekuterawo obutambi awo naawe osobola okubeera ng'ate weewulirako ensonga wa wezituuse akadde kano naye nga bannange byo ebintu si byangu n'akamu ngenda kusaba omaze okubeera ng'ate owuliriza genda wansi awo obeere ng'ate otuwe endowooza yo naawe olowooza ki okusinziira byogenda okubeera ng'ate owulira katuleme ki ekiriwo ku nsonga ezo ez'aba best friend JOVIA ne Rose ki ekiriwo akadde kano tembaawo nga ndiawo nga nakabitegera nga nkubira akatungulu nga mugamba akatungulu ebyo eyo content oba kituufu kuba oyo mwala bw'oba osinze kyali wange ate nga birthday yange nga abiri yansindikira message nangamba happy birthday ne mugamba ne thank you kati babazeemu okube babiŋŋambye nengezaako omukubira bwe nagezaako omukubira ng'essimu ye teyitamu nenkivaako nesindika message ku WhatsApp nga teriiwo naye bwe ddazeemu ogikuba ekiro nga postinze status neeyitamu nembako gwe nkubira ne mubuuza ono nenkubirako Shana ne mubuuza wayogeddeko ne Parisha nangamba ennamba ye sigiina ne mugamba ye kale ne ono bamuyita gundi bamuyita Patricia ne bogenda ku Vietco Hotel mu records mwali kitegeeza akyusakyusa amannya nze yangamba ye Patricia teyangambako nti ye Rose K ne bogenda ku Vietco Hotel kati ano ku Vietco gy'ogamba ogambye mwali mukola emirimu ki gye yajja n'abakyayina nze yankubira nangamba mbu avudde ebweru are you free ne mugamba yes I'm free ne saagenda nze I went with someone else bwe nagenda with someone else nangamba mbadde manyi ojja weka. That is what she said. Nembera noli oli naye n'agenda. Ono omuwala abadde atera okutravelinga. Yes, ya travelinga. Kuba lwalwo lwabeerawo n'atambula nakugamba ndi wano n'obwe naposinga nga ali China naposinga nga ali wa. Yes, a travelinga. Chief Bolo ensonga ezo ziwulira bulungi. Ensonga zino zirimu zirimu ebitagatta bulungi sizitegeera zikyannemye oba just njala ebitagatta bingi zikyannemye okutegeera ebitagatta bingi. Wulira emboozi entuufu waliwo alutuwadde ku live ya Deshi bino byonna byogedde nga biri ku kamera ayogedde biri ku kamera bino byatugamba byonna Rose byonna bife bya sirisaamu Rose yata JOVIA yamutta n'emukwano gw'omulala bali abawala babiri nti waliwo emmotoka yasooka okujja
kamera zo gate zagikwata asikali yagikiriza n'okuyingira neyingira nemala nefuluma sawa ngemu ne emotoka kiteberezebwa nti yagenda mu engoye za JOVIA kubanga engoye nazo bazitwala za JOVIA sweet case byonna engoye zibazitwala zibaziwera sawa ngemu motoka nekolaki negenda nefuluma zibaziwera sawa 2 ono mwalo omulala najja nayingira yasooka okuyingira mu nyumba kamera zabakwata zibaziwera sawa nga 4 Lozi najja naye nayingira ennyumba yemu yoli omwala gye yayingira ennyumba ya JOVIA zibaziwera sawa 5 kitundu JOVIA najja ng'avudde ku mulimu nayingira baneba bagenda okuwulira akavungano kuyombagana nikamala akavungano nikagwawo kati neiba nasindikira JOVIA message ku WhatsApp nambuuza buli kimu kirikiriya nyamugamba oba is everything okay message nemudiba mu ku WhatsApp kubanga ono mwala yalamanyi password ya JOVIA namuddamu namuga atofa ekirikiriya okitegeera zibaziwera sawa 11 Lozi nafuluma Lozi yennyini oyo kamutta zibaziwera sawa ngemu n'omuwala yennyini omulala gobatana tugamba linnya nafuluma ye yagalawo ennyumba najisiba kamera nga zimukwata zimulaba ne banaiba omba mulaba nagenda ennyumba yonna yalebunya omusaayi. Story y'omwalo no JOVIA eyafumitiddwa ebiso best friend we enkutteko nnyo nembuuza Katonda ddala wajje tugenda nga Uganda. Omwalo ono badde bamuyita JOVIA ngera ku TikTok kuna kwesa JOVIA 1235 best friend we gwabadde abeera naye mu nnyumba mu bitundu ebyebukoto yamufumise ebiso mu lubuto mu bulago okumenya nga yamufumise bubi nnyo kigambibwa nti bagenzo tuuka ku mulambo gwa JOVIA ng'ensingo ebulako katono okukutuka omutwe gugwe wali bijja bitya JOVIA abadde abeera ne chali wono best friend we era nga JOVIA yasuza best friend we munnange bafunyemu obutakkaanya era according ku baneighbor bawulidde amaloboozi nga gafubutuka mu nnyumba nga amaloboozi gayomba wayisewo akabanga katono nnyo neighbor omu n'akwata essimu ye n'asindikira JOVIA message n'amubuuza is everything okay message nekomayo wa neighbor ng'egamba everything is okay kumba damu message ye best friend wa JOVIA nga JOVIA bamutemudde dda obudde ne bucha bulungi ng'obudde bwakatya chali wa JOVIA n'afuluma ennyumba naggalawo bulungi ne landiroodi yamulabye ng'afuluma chali wa JOVIA n'afuluma ennyumba n'atambula n'agenda ab'oku mulimu gwa JOVIA abadde akolera ku restaurant bagita Olives Band Restaurant ngera mukozi mulungi talina buzibu ab'oku mulimu bagamba JOVIA nga tajja kukola bamukubira amasimu takwata bwe batyo banoonya sister we bamugamba owaaye sister wo essimu nga tazikwata ku mulimu nga taliiwo sister wa JOVIA yatambudde bulungi agenda tuuke bukoto mu nyumba ya JOVIA nga JOVIA bamufumise omulambo ne baguteeka mu ssuuka enjeru nga yonna ettonnyolokoka musaayi eggwanga lyaffe liragawa Mukama atusaasire. JOVIA bambi rest in peace. It's unfortunate. Yafudde mwana muto nnyo, mwana muto muwala, family ye bambi. Nalebeka video nga yakateekayo I got my spark back. Okitegedde. Kati ososanga post eyo naye esokunyiza mukwano gwe. Because not everyone gets their spark back. People were happy in the past, but now they are depressed. They don't know what happened. Okimanyi abantu bali eyo. Ngedda wali musanyufu, walina sente, wali travelinga. Pew, out of the blue life changed. Oshigide, you lost your spark. You're confused about life. You don't know what to do. You're jealousy of people that have their spark. No muntu golabanga asanyusa kunyiza because why are they happy? Why are they happy? Banange mungamba Kasuku is online mwagala nkolenta. Kasuku tata wange jjajja wange.
nammwe temukomentinga bintu distracting okitegeera. So just to have your spark back can make someone mad and annoyed at you. Nakunyigira nti okitegeedde, having your spark back is being happy again. Do you know we are in a world of how many million people and like 2 million are happy? Like 2 million goteberezaamu nga muli mu nsi nga mulimu abantu nga miliyoni 8 naye nga miliyoni 2 zensanyufu, miliyoni 6 bali mu depressed, balina anxiety, babagobye ku mirimu, bamoninga, baluzinga spark, omusajja abakuba, omukazi amutuga, mwezo miliyoni zolaba ezo. Like that percentage abantu banana balina ennaku. A few are happy. Kitegeeza abangi be banakuwavu nti wona asanga asanyusa agenda kunyiza, oli wanazimba agenda kunyiza, gwe oli awo ine nnako ine ebizibu, ofufiirwa, ozaala abaana bakafiirwa bana 7, okitegedde. So woba olina Katonda, Katonda agenda kukutaasa. Bottom line Katonda, bannange mbasaba mubeere ne Katonda. Abaana abato, the young generation, the only thing that is better than money, because mulabye abaana abato younger generation bisiba bitambula ku mawulire. I don't know if you guys follow other FYPs eza TikTok eziriko amawulire gebwerwe, abaana basiba bafa, young people basiba bettira ku vacations, abaana bagenda ku island ne betta, abaana okitegedde, abaana batuke ku islands ne babakwata ne okitegedde. So it is not about money. It's not about being beautiful. It's not about being bright. It's not about anything. It's about God, having God with you, moving God with you in everything you do. Making sure at least you say a small prayer every time, and make sure every time you're going to do something, you ask God to be with you. Obogenda kutambula, obogenda kulya, obogenda kunaba, because you might sleep in a bathroom and die. Obogenda may the Lord be with me. God be with me. God be with me. God be with my children. God be with my man. Pray for your men when they are going to work. Pray for your wives. Pray for your girlfriends. Pray for your boyfriends. Bobo sabatobera selfish. Sabira mukwano gwo, sabira mama wo, sabira neighbor wo, sabira abaana bo, sabira fani wo, sabira mukwano gwo yena gwonna gwolaba. Because you never know, your prayer might work on them. Okitegedde ate kubanga abantu mutebasaba. Mukitegedde. If you're a Ugandan, gatona bakulira ku story no, I think you need to update your TikTok and install another application. Yeah, so there is a story that has been going around. It has been going around. So there is this one young girl that lost her life over something that is not yet clear. Bamwita JOVIA. JOVIA badde akolera ku Olive. For those that know where Olive is. It has just happened this Wednesday, yeah? This Wednesday, that's when the girl lost her life. But then, the friend that is being accused right now of murder, for her, she says that she didn't kill JOVIA and she has never had intentions of killing JOVIA. She always wished well for her and she didn't kill, yeah? Someone else did. So this is the story that she wrote on her socials because she deleted all her content, and when you look around for her videos and pictures, it's the only thing that you're going to see. I think she's the very girl that is in this video that you're seeing up there, and yeah, rip JOVIA wherever you are. This is what the story says for those abatagala kusoma. I already followed up the story and it's so unfortunate. Yeah, it's so unfortunate. So mikwano bela na minji wesige mitono. So for Rose's statement, it's saying that they were dating the same guy over Tinder. Yeah, they met a guy on Tinder, and then when Rose met a guy, JOVIA also met a guy. So they happen to know that they're dating the same guy after a period of time. Now, when they got to realize, I think the guy didn't have a problem with it. He went ahead and requested for a threesome. For those that do not know, a threesome, threesome kategezachi. So the guy told them how he was going to come to Uganda and he would want to have some time with them and then
I do not know whether he was supposed to pay. I don't know whether he paid, but I think he had to pay. I think he had to pay. I don't know. But then the girl says they met Muhammad, and then they met Muhammad. They had all those things they were supposed to do. And then on the time of leaving, Rose first went to the bathroom to have a shower with that guy. So when those two people were in the bathroom, she says that Jovia went ahead and saw a bag that was full of money, like a bag that was full of money. And when they were leaving, Jovia left with a bag. Mbu. So when they left with a bag, they reached home. Jovia decided to break it down for Rose. Yeah. So she told Rose what had happened, how she had moved out with the guy's money. As soon as Jovia had told Rose, the guy called through. The guy called Rose, and he claimed that Jovia had taken money. This is how it went. Tell your friend to give me my money. That's what the statement is saying. Now, when they hung up, of course, Rose tried to talk Jovia out of it, that she refused. That's what she's saying. Jovia refused, and then they started planning onto how they're going to use the money, they even started the plans of shifting. That's what she says. And as they were still in the room, the guy located them. Mbu, the guy located them, located where they were staying, and then this story is so fake. Like, this story is not really connecting. So tell me how a person that you met that very day is capable of tracing you down in just a night, and then the guy finds you. How did the guy find them where they were staying? How did the guy get to know where these girls were staying? How did the guy get into the house? How did the guy live without anyone noticing? How did the guy... Okay, it's rare these days for someone to find people living in a free area. I'm sure they had a fence, because if it is just Bukoto here, I'm pretty sure the houses they were in had a gate. Who opened for that guy? So this story is really incomplete. It's not really making sense. Okay. Continuing with the story. Rose says after the guy had killed Jovia, he left. He didn't kill him. I didn't kill her, because he claimed that I'm not going to touch you, but you'll die soon, or you'll die soon. So when the guy left, Rose says that I didn't know what to do, and then I just packed my bag and left at 3 a.m. The first thing you do as a person when something happens to a person that you really know, that means the first thing that will come to your mind is making an alarm. Did you make an alarm? Did you tell anyone about it? Did you send anyone a message? You want to tell me you didn't have any close relative to Jovia? Did you try contacting her friends? You want to tell me you didn't know any of her friends? So Ebibya no bidaba. Question marks over there. Question marks over there. So for her, she says since she had a flight on Thursday, she left immediately. So she had a flight, she packed up all her suitcases and then left that very night. Wow, what a story. It's so unfortunate. If it's true that they had gone to meet a man outside, there are two things involved. That means twin sex steps somewhere. Chitegeza until the whole entire process was being recorded by the guy. So chitegeza omugenzi ne Rose balina ka sex step akali wagayo. If indeed it's true that they had gone to meet a random guy that very night. So there is really a lot for us to learn from this story, and also when it comes to the girl children. For the girl child,
You really have a lot to learn from. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.